Je tuliyoyocha. Alhamdulillah. Okay. Solid. How are you? I'm good, darling. Bitya. Say, baby. Bitambula. Okay. Nubwo twagera ku miyimbi empya gwe waleese omusinkano otya era discovering otya talent ye. Omuyimbi abadde kyali wange ebbanga si ddene naye ddene. Emabega abadde nga nkolerako ku byage challenges influence my songs. And that's all. Twasooka meeting abacha. I first met her as an influencer. Nga dancer biki. But then later nempulirayo oluyimba lwe yayimbako. Nempulira eddoboozi oli lubeera polished lirinamu ekyenjawulo emukwano. So that's how evaluating nga talent we talanta. So bwe waluwulira n'omanya kati business weri obadde osaana okiwamu time oba at the moment olimba nomusaana ne recording nga way back? No. Wayitawo kaakaseera. Of course kati bwe twaddamu sinkana waaye wayimbayo oluyimba. Like you sound good. Just in case kuteekako touch yaffe oyinza obeera nga kyanjawulo omukko. So naye which she grant nga akyagala. Nangamba oli serious nga ndi serious. Kirungi nga naye ali serious. N'okunsinga. Yeah, that's how it came out to be. Kitundiye oluyimba wosula talent n'owandika you came in studio ne mukola oba? Oluyimba beatmaker DJ Horace era kwali part of the song. Yalutandika so empita Winnie we vibed into it. Yeah. Okay. So Winnie today kuside yo aba TikTok abasinga mutandika mukola challenges ne muzina ne mudda mu music. Eno gundi mugisanga mutya business eno mugisanze mutya, and do you believe that you're going to make it or you're giving it a try just? I'm going to make it. It's not a try because more hits are coming up. Okay, yes. And everything is okay. Being a dancer and artist, chibanga emmere likenva. You understand? Biba bigenda wamu, so it's just go through like kiba kigenda bulungi. Okay. Okiwulira muli? Nnyo. Oluyimba luno we mumala video we neefuluma ki ekigenda okujja mu birowoozo? What do you want to be done next? Right now kasooka efulumi ndabe ebigenda okujja. Saagala kulowooleza mu maaso. Kiza we yafulumye abantu bayogedde ebintu bingi tewakidde mugamba omanyi wabula kansigali mazina gange gakyali Ayogedde nga ki? Nga ki? agamba Winnie asigayo mazina kinasooka kireke. Abantu beboogera be batuwa go ahead, understand? Ate regardless nayo tuwagala era that energy, understand? Yeah, tezina ze bakubanguli bajja gyewulira paka kuwulira obe. Is it positive or negative? Nawe otunya mu comments zo ng'otaddeyo n'olaba. Both, and it's okay on my side. But the bigger percentage is positive. What's what is solid totidde? Actually just ekyendaba abantu abasinga badde positive. Otugenda ku bantu abalile nga temulimu bya kiki kuyiyiriza biki nga temuli bino byagamba muno gundi akolerako gundi kalwanise gundi. Abantu abasinga badde positive. Otugenda wansi people didn't even believe she could sing like that because abayimbi bangi batasobola yimba nga we yayimbye. I myself was surprised. When I saw kuyimba high notes kintu ekimu ku bisinga obuzibu mu music mukola naye akiyimba uncomfortably ate nga ikutandika like practicing. We have to polish her. Abantu abasinga they liked it. They were so surprised. They liked it so much. Just bad mind oyitamu era buba bad mind nga beekuŋŋaanyiza naye ne bawezaako kutuliira otwabwe naye nga mugana naye tulina zikanooni. Yeah, the love is too much. Omwana ali blessed, she's so loved. Baba account ogenda na account endala empya yakubye dda akakadde. So it's not easy. Waba abantu abatandika dda naye nga talinayo kakadde. They follow you because they like you. They don't follow you. Naye nga jjukira ababanyumanya bagamba Winnie biki bangi. Naye si bangi.
just bakola byakaawo ntere byawuza mukali gweze buli va ku ndimanyi batono saninga omumanyi naye nga she's blessed. Yeah. Apart from being blessed, tutunulire ojjuke omutwade bakumanyiddemu erisa lyo ly'omuwala omulala Ava Peace. So waleese ono muyimbi ne bagamba walese lwanyisa Ava. What's your sub? Nedda kati ate banisosega nti oba Ava yagenda eri kulwanyisa nze. Wekyandibadde. Because like Ava, we were in business. Era we still fine. Just twayawulamu company. Akoya mu TNS, mukoya La Voice. Ate bali eri kyeka batusingako kitegeera. So nga mukwano gwange I support her okunoonya ekisingako. Kitegeera, she was my personal friend. So mba nina omuwagira mu mbeera yonna obutaba wa mutima muki. Era abantu balina omumanya nti Winnie tasobola kudda mu kifo kya Ava. So ne Ava tasobola beera Winnie. Bintu bibiri bya njawulo. Two different people. Oli ayimba bulala n'ono ayimba bulala. But what I know, bonna bali talented. Naye saawa eno Winnie ya business yange. Winnie will favor more time eno. Okawa kalungi kantu kalungi kagira kusaidia yayimba nasooka kawa wa camp yange. Ebesi naye muwa we kyetaagisiza. Era tasobola kwetaaga n'atakikola. Era nga naye we tasobola kwetaaga n'atakikola. She's the first priority at that moment. Who? Winnie. For my business. This is my business. Yeah. Oli mukwano gwange eno business yange. Ate nga mukwano gwange. So byanjawulo. Yep. Abantu balabye oluyimba luno bagamba nti oluyimba luno mwakola Shabada. Dana lwaki twalukoze ne Ava. Oluyogera omusapoti nga ne asooka afuke wakabi. Ate lwaki mbayo. Ate lwaki mbayo. Tunjeke kyogamba nva mu January ate nzire mu January. Yolaki ekyo. So ati abantu babeera unfair. Like women namuwa naita. And she's good to go. N'okutuuka ogamba omanyi afa katukole muwe tuti. Abalaba ekisinga. So kyekyo ekisinga. So aba yeetavuddeyo complaining abantu balina complaining. And there is no problem. But are you guys good? Very. Me, I'm fine with her. Though turawo kwogera. But she should be fine. I believe she's fine. I see she's working a lot. Abantu bamuwagire. Omuntu wensi munako tapu. Winnie, tunalabako ku bantu tunako comments abantu bagamba engatto ze wagenzeemu eza Ava onoozisobola. Anzenze Ava. So sina ngatto za muntu zennyini. Kati badde bagamba wazze ku replacinga Ava. Yeah, Ava Winnie. So we're two different. Oba Winnie Ava mulinako embeera kyerika. Tomanyi. Tominaho mbeera. Kiyinza obba abantu kyebalaba. We're good. Womusanga osombongako. Yeah. We talk. She's a good girl. Atayimba bulungi. But if you're Ava, would you talk to someone atudde mu kifo kyo nga ne hiti yagirina engamba? Since I'm not Ava, you pass the question to her. She'll get you the reply. Because my girl, honestly, but me, I'm me. Yeah. Okay, muntu atutunulira business eno ogitunulira Ava yadde eri gwe oli eno. Omugenda, should we expect another hit song together? Oba ebyo bya? I think inshallah, whenever she's ready, when I am, I have no problem. Kasa company ebeera satisfied. Tikitukolera. Ajinedda. Kasa company ebeera satisfied tikitukolera. Ajinedda. No, then kubanga naffe tulina tusanyusa ate kampu ndala nga ate ffe segera tulina kuwa of course. Naye nga abantu bagisaba ennyo bagiseeke mu request. Bagambe oye anaaza. Ati Mary gwe yakera ku makya n'ogimuwa. Yakera ku makya n'omuwa okyayi. Nze sobola muwa okyayi of course. Kozi nga yagambe.
Of course wagamba teswagaana. Nange wentuuka nga ndaba nti I need it. Ne time when already alina collabo nyingi basaagenda mu ezo. Naye manjagala mu budde bwe nga peekuye ezisingo zaawe ki. Nange kenyini time when nazo collabo nyingi nga nkuye zi collabo because my concert is ahead, so I need them. When is it? Ngwa munana. Ngomna. Inshallah. Are the dates out yet? Nenda bateekako date. Okay. Nesirikire. Okay. Muna anajja ne mushabada. Nga lwaki nedda akoze obubi obutajja naye engeri gye tuli bangi era batajja tewali buzibu naye nga kiba kizibu. Oyogeza nnaku. Nedda soogeza nnaku njogeza kitiibwa. Nedda oyogeza nnaku ate naye bw'atuuka awo naye abeera mukambwe mukko. Kuki? Kumwe. Awo mukambwe? Atya? Toleeta ebyamuddu atabukirawo. Takyogerako? Solid. Bambi. Nedda kati ate nze ndi fiiti. Naye mwali munyuma. Together. Ebibanga ebyatugeeza. That's our assumption. Just into business kyalekayo ekyamugendamu nnyo. She got the motion of the business. Just nga omaze kati ffe tuzannya style. Ba stylist. Azannyamu ku style. There is no way I can be for. There's no way osobola kwogera ku linnya eryo ne ngamba bannange kubera erinnya nabeerawoko nga ndyogerako nnyo. Proudly. So I have to be proud about it. She's not detraction. I can't. But you miss As a friend sometimes. I used to. her. How's the best? Person best. I have so many best Mbe friends. tandise okwewakana munno. Kali kamala nno nkakoze n'omubulu negamba emisa. She misses you trying. Because as a friend, of course. Era okyaliwo wogamba naye kyali wange yandibadde wange nga tukola kano ka interview. Of course kibaawo. Era twagikolera wano wennyini. If you remember. I don't. Ku birthday. Ku birthday yeah. Twali wano. Just myezi mitono emabega. Ebyerabiri. No, ati toyogedde to specify nze mbadde sijjukira. Naye kati jjukira. Mangu ago moments zeerabiddwa. What's a moment? This is a moment. Okay, wish her the best. Yeah. I wish them the best. The entire team aside, I wish them the best. And her in particular, more of the best. Okay, let's go back to Winnie. Business eno abantu bakusuubiremu ki? Because asinga bakumanyi nga TikToker, bakumanyi nga musician. What expectations zaabwe zibeere zitya? Zibeere waggulu ddala. Kuba more is coming up. Okay. Yes. Are you signed? Bakusayininze mu mpapula mu bigambo? Byonna ebiri era musayininga mwogera. Aba bino nkuwadde. Akugambye musayininga mwogera. Era musayininga mwogera. Azira ebyempapula nti tukusayiniza emyaka weegiki kubanga weeriki. Ebiri byonna. Contract wagisomere twagala odde otugambe. Mudra wambwa. Byonna ebiri. Abawala abasinga bajja mu business, they face a lot of problems. Esinga zaaba muyimbi agakuwa kolabo n'akwefunira producer akufuukidde ekizibu. Buzibu ki bwe wasinza okusanga era ebintu ebyo byoteekeddwa otya abantu? Mbadde sibimanyi ebyo naye sirina buzibuzi bwe nnaala. Era gwasoose okukingamba bannange. Naye tukkirize. Tonafunako? Sirina kye nnaalabye. Sirina. Ewali. Naye ng'obiwulira abakyala abasinga babaye n'agamba producer aleme oluyimba lwange. Bakyala ngaani sinnabiwulirako nze. Anti omukyala aba tayagala kusasula, gwe sasula omuntu akoze omulimu gwe. Tajja bbanja birala. Bakyala It's happening ku bakyala bangi. Waliwo Carolina Ntobo yavayo nga Eddie yawalemedde oluyimba lwe. Ng'agamba mu biki? Abuziba olumu bayimba. Kyogera mwaliyo ng'ategawo kiki. No, abakyala bavayo ne batunyonyola nti Eddie yawalemedde oluyimba lwange lwasonga nasabye n'esimuwa.
olumu balimba abafunye mu butakkanya jasi nti nno abakyala bo basalawo busazi ne boogera kye bakoze ki abawo obukakafu oluusi ekyayagala abanya nno kino oli ajjawulira tiyasabyemu biki nekitamuteekako jjukira kiba kimukolera olya sigambo kyekyo but I mean it's not even professional. Omuntu wakola naye ogenda mu studio you have to be pro bakuwe kale omanye n'omuntu ono ateekako biki saba ka receipt you come back for the song at a given date with a receipt kyogamba nti tuli nkoko twerinyira bwerinyira guli ng'omulopa ku poliisi kate lwakyakukwata omuntu yenna bamukwata obudde bumanya toli malayika kyogenda bbuukawo otomanya munnaye mukama n'akugerera ne bakukwata luupa ate obuze nabo baagala so allocations neno kuba mutolooza babeera balimba abayimbi bano n'abantu abalala nze ngamba kyangu nnyo okulimba naddala omuyimbi ng'alina kyayagala okufuuka it's very easy nange basobola okuŋŋamba kati olaba oyo gundi beera ku gundi omukuba ekkiisi kigenda kukolawo nnyo kati waliwo abaana nga bo tebaagala mmanyi nga yakikola nekikola ki nga tiyakubiddeko nga talina kyagamba we are very selfish people the human nature yes. Okay, back to Winnie. Twalabyeko abantu wabudde abantu nga bagamba nti no, they need TikTok to be closed because it's misused by some TikTokers. What abantu aba TikToker ogifunyemu TikTok ogifunyemu ki era abantu abagikozesa obubi oyinza bagamba ki abagikozesa obubi nga bakola ki abavuma abantu nga olaba pressure ba self-call and some other people that insult nze kati ndidda kati yawo nga sibimanyi nnyo yaddala kubanze bambi era mbeera noonyereza ku ani yazinye mazina kyagaliko weebityo so ebisinga mbasirimanyi but naawe era mu mutima oba okimanyi nti ngikozesa bubi kitegeeza kuba mutera okandetero but besides that TikTok is okay. ogifunye mbirungi kwagalibwa bingi sijja byogera bingi biba bingi yes. Okay. Yagomu kubawala should we say you don't fake like alaga kyali esaawa n'okubye hit naye osigala okolerako video zeeyo ku makubo n'olaga ewammwe is time going to come you fake it or you're going to stay real so if I wanted to fake it then I would have faked it way back, understand? So yeah, real I'm gonna be real then nongera yaddala. Since oyingidde mu ndongo we heard that you want to build a good house for your mother ekyabiriko era endongo eno specifically at the center ogenda osooka ofuna you want to concentrate on that. Why not? First things first. Yeah, era gimala gibalaga kati mmaera bagirinze bayatira gibalaga. Are you the first born? Last born. Last year ebirooto ebinene wekyo. Does your mother agree with you okuyingira endongo eno? Ya mama tubireke njamubuuzaako naye basimanyi naye kuba naye buli omu alowooza nga washegeera but she's okay that she knows ano biba yaluwulidde and she's happy. Yeah, she's okay. Abantu abagala okubukinga Winnie bayitawo music business bannamba bagenda babazirawo. Yeah. Okay. Atuveko ku mimbi gwa silence atugendeko mu business baproducer bavuddeyo nga bagamba abayimbi kyemusiima omuntu akolera beat naye nga wafuna ekizibu you can't stand with them now at the moment they need their royalties. What's your say on that? Kyekisembyeyo kyekino sooka they should need their loyalties first before they need to be helped. Human nature omuntu yeerabira kyabutonde omuntu alina shortcomings buli omu ne producer alina ekintu kyatakola kati nga bebagambye abasaba biki omuntu wajja okukola oluyimba ewuwo abayimbi tewasuubira why do you build on someone's mercy atali katonda kitegeera
olaba abamu basaba Katonda agamba tannyanukula naye nga Katonda abeerako n'engeri gy'akwanukudde mu ngeri ki gy'otamanyi. So bintu birina beera professional. Okola oluyimba bakusasula esente zo oba tukodistributinga nga Mukama akujjukizza tekayo ku gundi. Royalties si muyimbi azikuwa, they are naturally yours. Obateekayo ku gundi producer balina omuteekayo alina sente ze zaafuna. Oba sente zafuluma ez'abayimbi the 5 billion bagamba sente zadde tezisaana mu abayimbi zabadde zisaana bo because if not them temusobola beerawo. Abalimbyemu awo baba balimbyemu nnyo tekiri bagambe baagalako. They're supposed to be the first priorities. No, they can't. Tubeerawo when there is no producer in Uganda. Kenya fa? I mean, some artists are producers. Oh, that's selfish of them. Yeah, they should be parts because they are parts, but you cannot say they have to be priority. That's all we do by him. At least Gamba, we have to be emancipated, leveled up. Now Gamba, we have to be priority. Kuchi. So our ideas. Do your beats. Send them outside. The mwagala bazikole. Stay it. There is need for respect. Yeah, Mukama buli omu amuteeka mu kifo kye. Ota respectinga akutwala tojja sobola. Sifa watwala producer naye wenza wa producer waddemu okuntwala mu kaseera ako nga wabayagala. Kwa kubanga yaba yampa ne session tukole juice. Producer Washington amanyi. Producer Washington yagambye nti n'abayimbi balina amaloboozi amabi. Bakola kinene obayamba ofulumya. Weebale nnyo kyekyo kye tubasasulira gwe mulimu gwabwe. Kati naye asobola nga n'eddungi lye asobola oddiyimbisaamu. Otegera abayimbi bayita mu bintu bingi. To make this song a hit, it's not just going to studio. Everybody knows that. To help an artist's voice, gwe mulimu gwo. Omuyimbi tagenda kuba luyimba akuyita omuyimbire ku stage. Ate bamusasule gwe oyimba agambe kale nja kuwa kapolisi kijja. Buli omu akole omulimu gwe mu layini ye. Ate n'abamu baagala kuzoleya buzoleyi. Uyaba n'azoleya Shiba omumanyi. Bangi ala Shiba tamanyi kuyimba naye nga be bantu industry yamwe beeyimiriddeko. Sege gamba abakyala omukazi tamanyi kuyimba naye nga tugendako ebweru w'eggwanga waneeno ge mannya agasooka. Segera there is need to be respect. Sisakera kumakya ne ngamba FIFA America tansobola. Kenzo tansobola. Twabasangawo. Ewe naga Bobby Wine yali tamanyi kuyimba. Bebe kulu bayita nga be bakuleeta mu kino ky'olimu. You understand? Kiba tekiriyo. We have to respect each other. Okay. And they are saying in their last meeting bagament ebidongo bagenda tandika bitunda whereby producer Didi yatandikidde ku lulimba Rastamine ekidongo ky'owulira yabiguziza already aba Nigeria. Bemanga temuvuddeyo bawa kyemulina bawa. Bagenda tutunda ebidongo kati nola Shabada ebidongo byatandika bagenda bitunda already ezo bagenda zitunda ezo because sizammwe zaabwe bebazi creating and ne one. Yes. You create it for who? For you. Nembo the civil. It's okay. Obongo bwe kyogamba yakola emmotoka gye namugulako ebeera yiye. Sukumbuulire. People are just so entitled. Kano kyogamba okazaayo wannanyiniko kano. Bwe yakatokola. Yakola ekidongo akikolera ani? Ayi bwe kigabe. Nera kigabe nga toli site. Osegedde. Nja kuloopa. Oli waddemu okungamba nti ekidongo kyange nkuwaamu naye ngenda kiwaamu n'abalala. Okitegedde?
ate si ba producer bonna ngamba kwa aba batono nnyo no bonna beegasse bonna wabeera ddawa boogera era weegendereze nno muboogera waliwo abadde basiriseri nga batunula jasi nga beegasse ku mulamu omukulu ogubaleese wabeerawo omulamu omukulu kyeki that's the mutual benefit gye babadde nayo aboogera ebisigadde si buli omu kyababa mabega oluzanga tumaliza twagenda balukawo olutalo wakati wammwe abayimbi ne baproducer because at the moment bagatwala rights z'ebyo ebintu babawanti ekyammwe ebintu bye mwaleeta mu katabo kuyimba ebisigadde beats byonna byabwe bazesaba batwale rights zaabwe ku bantu be basobola bwe batasobola babaleke ebanagezaako bwe basobola zitwala kuba nze bansobola naye bwe batasobola babaleke bagenda funa obuzibu. But they can claim their loyalties. Nange ngenda claiming loyalties zange ku buli luyimba lwe nawandiika. I can claim my loyalties. I cannot take back the song. The song I was paid for. Loyalties are naturally mine. Era by the law, wabeera osubmittinga, wabeerawo writer w'omuteeka ku linnya ne producer. Ewe okisangawo erinnya lyo mazima ddala gwe gundi. Nga naye gwe gundi toli producer oba mubi. Naye baba wali blank aleka oli ajjuzeewo ssente ze kweziri bajazimu. Otherwise, mbasabidde. Wange olugendo luwanvu lwakati oboota engoma ya saha. Kale ogiga boota kati sooka ombuulire. Naye ogenda kufa kiro. Gaba ngoma yange. Kubanga naffe era sijja kwogera bingi. Kansirike. Obako obusembe eri bafaani bammwe mwenna. Bale ebisooka n'omwana nnyo. Well done, sister. All right. Thank you for loving me. Mwebale kunjagala. Fongere nnyo kusiima endongo kugipusha okujagala. And also you should follow my YouTube page WinnieWamami256. Olimba gye buli gyagenda oluwulirira ne video ejja this Friday. Stay blessed. Era nze nange nsaba mumuwagire mweyongere mumuwagira ate nange mumpagire mbegayiridde mwegayiridde ddala baproducer baffe era dde tujja tutereezaamu abayimu balekabe batereezeemu nsaba mutereezeemu ne bawriter mubatereerezeemu buli creator buli creative abeere ng'afuna omutemwa gwe tuwegatte bannange tusooke tulaba ate efuyisa ate kyonna tetunnadda ku ebyo bannange. Have you ever been to Saudi Arabia? I can't. I've never. Because there is a complaint that is coming up, even with government, whoever finds Sogenda in Saudi Arabia, you're always arrested. White Benda is a victim and Lutalo, so at the moment, Gaza, Saudi Arabia. But sorry for them, for whoever has faced this. Naye obogendayo wantu nga wazibu. Singako n'olekayo. Nze Saudi Arabia nagana okugendayo. Nesagana reyo ensonga. Nagana lwakubanga the origin of my deen, Islam. I cannot go there to sing. And so njagenda nkole hijja umra biki. Kakati ekirala oba ogenda mu nsi ezo make sure olina permit ekola mu nsi eyo. Promoter aleme tulimba nnyo. Make sure tulina kuzi permit permit tukolagana ne ba promoter abamanyikiddwa. Promoter alimu ebyokusibwasibwa temubana akasente wakamu okaleka. Sometimes you may not know. That's your problem. Who has to know for you? It has to be you. Otuuka eri mu nsi yeeri obeera mutoto lwanirayo bintu ebityo ewamwe tewaba wammwe wano osobola ofuuma pulezidenti wammwe eri tosobola vuuma waabwe tojja fuluma kama bakuumi.